Ebitongole ebirwanirira omutindo gw'emmere bikuŋŋaanya okwefumiitiriza kwa lipoota eyafulumiziddwa ab'ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga kiyubosi ku ngeri bannayuganda gye bafunamu emmere. 1.73 million Ugandans face acute food insecurity. Tuyina n'amawulire agatugamba nti abantu akakadde kamu 77,000 n'abagwamu bo ate abo bali bubi nnyo. Okusinziira ku bibalo bino, bano bibasuza bibabobbya omutwe. Kiswaza eggwanga erisobola okuliisa Afrika yonna okubanga tuwangala n'abantu abalumwa enjala. Kiswaza nnyo. Ekisinga okwennyamiza kwe kuba nti abasinga okukafiiramu be baana n'abakazi. We need to promote awareness about balanced diets and healthy eating practices, ensuring that every Ugandan has the opportunity to grow up healthy and strong. Abaana kyenkana 3 ku buli 10 tebagenda kubeera bagasa eri obulamu bwabwe n'abali kubanga baakona. Tebaakona mibiri gyokka, baakona n'obwongo. Wadde ng'omuntu okufuna emmere gye yeetaaga ddembe lya buli muntu, bano bagamba kino kyeraga lwatu nti weetaaga okubaawo ekikolebwa. Emmere si ke kantu ako oba ekintu ekyo ekitudde ku sowaani oba ekiri mu kikopo ky'ogenda okunywa. Emmere tugyogerako nti bwe bulamu bwo, obulamu emmere ddembe lyo. Bano baliko amagezi ge bawadde. Expedite the review of the 2003 Uganda Food and Nutrition Policy and finalize the food and nutrition bill. Ye minisita w'ebyobulimi Frank Tumwebaze ng'akiikiriddwa kamishona mu minisitule y'ebyobulimi Paulo Mwambu ategeezezza nga gavumenti bw'ekola ekisoboka okulaba ng'ebyobulimi bitumbulwa. This is why the government is steadfast in its commitment to scaling up investments in climate smart agriculture, in irrigation and sustainable water use. Ono awanjagidde buli ssekinnoomu okukwasizaako gavumenti okutumbula omutindo gw'emmere. What is also important is to ensure that the future generations' ability to produce safe and nutritious food should not be compromised. And how do you do this? You do this by making sure that you do not degrade the soil. Okusinziira ku kunoonyereza kw'ekitongole ki World Food and Agriculture Organization, abantu abasukka mu bukadde 73 tebafuna kyakulya nga bwe balina okifuna, ekireetawo obweraliikirivu. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.